walikipenda president bakulu ba music famire radio sure event with their absence the foundation team good afternoon waziweza omukaga ensonga zange ziringa bbiri oba ssatu ze ndi muyimbi eyazaalibwa ekitone kyazaalibwa mu moze ate nga mubamanyi bangi ababyogedde ebigambo ebyo wammanga nti nze singa ono teyayimba nandibadde sikola kisimba naye nze nali musomu nali mu bitabo ngenda owulira omusajja ayimba nandetera okwagala ki endongo nga bakangezeeko kino nakiri so kyanjawulo nnyo kyeyateeka mu bulamu bwange newankubadde yagenda takoze eki tategedde olwa okuyiribana na wano newali naye njagala kwebaza president ne tiimu eyo nanga yomuli wano kino kyamaanyi nnyo kyemukola abakulira foundation kyemukola kyamaanyi nnyo. I have to be honest, Moze Radio was no ordinary man and ffenna tukimanyi munsobize nga ffenna bwe tuziina yalina ebirungi bingi nnyo ate nekisingira ddala yali ki ekitone kye ekyayisinga omwawula nnyo era nga papa bwagambye nti bingi nnyo oba ennyimba nyingi nnyo zeyatuyimbira ezakola ezatuwowola emyoyo oba ezatukakkanya emyoyo ezatufunira abakyala n'ebirala bingi era luno olunaku oba zino ennaku ebbiri nkulu nnyo. Njagala kwebaza abantu abatatadde mukono wansi mu kintu kino okulaba nti mukibeerako ebbanga lino lyonna era nzi kyenkubiriza nebaza nti kati amaanyi wagaliise gonna gaagano so katukozesa opportunity eno okulaga nti this should be an example for what we should be doing for Papa Research, for Chaga, for Wizo, for Chameleon, for myself when the time comes, because it will come. We need to appreciate talent in Africa, in Uganda. So nze kyensaba company ez'enjawulo era nsuubiza Uganda wange Jackstar tugenda kukolera wamu tulabenga ebintu bino wammanga guno omulundi biyinza okuba bizze short notice naye omwaka ogujja kino ekintu kirina obeera a big deal okitegera because this is no ordinary man but this is also important okulaba nga tusettinga precedent ffenna abanaddako bamanye ekyo tukolera okitegeera. Moze Radio alina family eyaleka emabega akuli baganda be kuli maama we botaddeko n'abaana beyazaala abaana abo beetaaga obuyambi famire yeetaaga obuyambi nga bwe yagambye ensonga tezikyali zaki za famire okitegeera this is a national treasure so engeri gyefunya opportunity eno njagadde mbiteeke mu maaso g'ebitongole njagala okwebaza Movit because mbakubidde essaawa esembayo ddala ne babaako kye bagenda tukolera ku asatu mulimu era mbeebaza mu maaso ga kamera zonna naye omwaka ogujja we have to do something big mukama nga tuwali obulamu naye ya famire tugibeererewo ne Ssekinnoomu ali eyo waka omusajja ono wamwagala nnyo yakuyimbira weefiirize nga ye akantu buli 31st oba tujja funa engeri gye tukikwasaganya akasente kagende eri abaana ne famire maama ne baganda tubeere nga tubabeererawo mu buli kyonna kyekiri bannaye omusajja byonna yabikola era that's the only way we can ever pay him back. Celebrate him and lift his family. Artists webale kubeererawo radio nze eva nina ekintu kyenjogera nti musimbaamu abantu ab'enjawulo genda musobola okwawo nga mukola omulimu naye nga mumwe mulimu abaki ab'enjawulo. Nze mu kalya yange nina abantu bendabye nga banjawulo ninamu omugenzi Filtire ninamu omugenzi Paul Kafeero ninamu kojja wange Moses Matovu mwalimu radio waliwo ne Joseph Mayanja waliwo abantu nina abantu bange abawiranga 10 naye nga banki Uganda esobola okutwala emyaka n'emyaka egisukka mu 10 nga tezeemu kufuna radio era bakutuma essaawa eno nti genda newoba ne sente mmeka ne bakutuma ne bagaa genda otukolereyo radio sente ezisobola okugwako ne banka ne bagita nga tofunye ekintu kye bayita radio
So ekyo tukiyigirize ffe nga bannayuganda okutwalira wamu. Nja kwogera bannayuganda abalala tuyige okwapreciatinga abantu abakoze ebintu ebyenjawulo. Kuba nzijukira radio yafiira yayinamu okungeri yayinamu ne ku busungu kubanga yakizuula ng'akola ebintu ebirungi naye ng'alaba tasiimibwa. Ffe ng'aba artists tufuna nnyo obuzibu, si ffe ffekka bonna abantu abakola ebintu ebirungi kobeere gwe munnamawulire. Oyinza okuba ng'olina media house gy'okolera ng'olaba okola ekintu ekyenjawulo, ng'okola ekintu ekirungi naye nga tebakuappreciatinga. Okitegedde kijja kukuleetera obuzibu, ofune ne depression, otandika okukola decisions enfu. Bagambye nti nno Seeguya yabaaki biki bino byayogera, ye lwaki yeeyisa bw'ati, naye nga Seeguya tafunye kusiimibwa kuli kwayagala. So radio yafa nga enolaavu ate tagirabye. Enolaavu yali takoze eki, tagirabye. Nzira we nafunako idea nja kusaba aba artists abalala n'abantu abalala aba well wishers mu industry yaffe nga na idea gye nali nfunyeeyo ku appreciating omuntu ng'akyali mulamu. Nagiraba bwe twakola show y'omugenzi Eri Wamala, twamusiima, twakola show yali nnungi nnyo ku Serena, ffenna ne tuyimba ennyimba, abantu ne batuula ne banyumirwa nga tuziyimba basituka bazina. Naye nze bwe nali nnyimba ne ŋŋamba nti kale singa tuyimbye nga Eri Wamala atudde wali ng'ayambadde suuti ye ku olwo tayimba, tetugenda kuyimba nnyimba ze, buli omu awe testimony agambe nti nno nze wakola bw'ati, ne bw'obanga oli si muyimbi w'abantu bangi nnyo yakwana mukyala we lwa nnyimba za Eri Wamala. Naye nga kati oli bujja oli ne mwogera kyakoze ng'akyasobola okulaba, nze ndowooza kiba kimwongera okuba obulungi n'okusanyuka. Abasajja ba Moses Matuku balina bye bakoledde industry, beetaaga okusiima nga bakyakola ki. Kakati tetwafuna mukisa gusiima radio, naye nga radio yadduka emisinde mingi n'ayisa n'abaamusooka mu industry, yalina okusiimibwa bambi. Naye kale katumusiime bwe tuti, tunaagenda nga tumusiima bwe tuti, kijja kuba n'abalala basigaddewo amaanyi okutandika okunoonya okukola ebyenjawulo. So si kukola bukozi kubanga banoonya ssente, wabula okukola ebyaki ebyenjawulo. Njagala okwebaza famire ya Moses Radio. Family z'abayimbi ezisinga tufuna obuzibu oba ziba celebrities ezisinga nti mulemererwa okuhandolinga ebizibu bye muyina oba ebijja ng'omuntu avuddewo ne bigenda mu midiya ne tutandika okunenya abamawulire, kumbe ffe tukwata obuzina bwaffe ne tubuwaaki ne tubwanika. Kakati abantu baffe betwagala ennyo, betugayiminga ntubaagala nnyo ne tubamalamu respect. Okitegedde kubanga kati gwe bonooleeta eggulire ye keza ayagala eggulire kubanga limutundira, afuna abamulaba. Okitegeddeyo omulimu gwe kukola ki owa famire bw'okireeta n'okisaawo nti yalina abaana 8 kati ye munnamawulire lwaki omunenya okukifunda. So kirungi nnyo okuba nti nno ffe bagatwe ekisiza akola ki. Waliwo bakyaliire omanyi radio yalina komandi oba kaŋŋambe bwe nti eno omusajja mu klasi bamuyita Dani, yamugamba wenfanga egganga nozira Afande Dani yaddira mu uniform. Afande Dani olijinja owodde ne lutayinama mujje mubeerewo ekaga. So nze siina bingi kankomaawo naye nga tubeereyo buli mwaka tukoleyo show yani. Thank you so much, Red. Kuberanga bakuma ku mutima nti music omukola naye ate ne oba okudekolamu ensi osobola osigala ng'ojjukirwa.
n'olwekyo njala kweraza wasige bantu mwenna abamiidia kubanga singa simmwe bintu bingi tesobola kutuusa oba kukola nti ne bwe tubanga tukakifuusa oba byonna bituli mu kugezaako kuteekateeka mwe mu bituusa eri abala nabo ne batujoyinira oba kitwagala okutuusa kituuka eri abo twagala kituuka so once again mwebali nnyo n'okusigala nga era obutuli bwateesezza like kyetukola kyongeremu mukama nga atukwatiddeko ng'ate tuli bwamu okubanga tukolayo ekintu ekigenda okubeerawo ebbanga lyonna naffe ne tuba tutudde mu industry oba tutudde mu music this thing even the government can take it on oba abantu abala mu centers ez'enjawulo basobola osigala nga baba bakuza olunaku lwa radio ekintu nga festival oba olunaku olunew sent this day we shall be remembering radio and this is what will be taking place Uganda yonna nga n'abali mu nsi ez'enjawulo like this already wasn't just an artist in Uganda naye abadde nga jjukirwa n'ensi ez'enjawulo nyingi so tomanya bwe tukola ekintu ng'ekyo osobola n'okusanga omuyimbi nga mikwano gye ba Wizkid and other artists that worked with him will always come and join us suubira bisoyita bwinga Wizkid yali akozeko ne radio n'agaana okuja ku festival nyini gye bamukoze okujjukira radio so kiba kiggumiza industry kiba kiteekawo respect for the art ne respect y'abayimbi ffenna okuba nti niwetulamu ensi we shall always be remembered something like this so bali nnyo era mukama ateremu obwangu kibuke bulungi. Thank you so much, Spice. Saba Katonda bye wakola amukozesa Katonda akulemu era kusibuka omukwano gwa Moses ate watulaga omukwano mu mbeera ey'ennaku members ab'amawulire abali abawagizi ba Moses nonna ku bwa famire tubaagaliza omwaka 2022 ogw'emirembe essanyu amanya nze ne Disembajja oluganda lwa Moses ffe nga famire twali tetumanyi nnyo nti ensi eyagala Moses naye ate mu mbeera ey'ennaku mwatulaga mu abawagizi ba Moses ali mwagala Moses twasalawo nga famire nti buli mwaka tujjukirenga muganda waffe Moses nga 31 omukolo gw'okujjukira Moses we gujja okutandika tujja kuba mu maka gaffe wano ekaga gye twaziika Moses ekiro tujja kusula nga tuyimba n'okutendereza Mukama Katonda olw'obulamu lwa Moses ate n'okumwebaza nti naffe abakyaliwo Katonda otuwangaazizza emikolo emikulu gijja kutandika nga 1 February egijja okuwera emyaka 4 Katonda nga ajjulidde Moses tujja kutandika n'okusaba tujja kuba n'ekitambiro ky'emmisa ewaka wakati w'essaawa 4:06 ekyaki twagikontakitize nga famire era nga bwebadde ekola emyaka egiyise babadde batusindikira abannaddiini abatuyambako okusabira Moses ne ku lunaku luno lwe tujja okubeera emisa bw'enaaba ewedde ku ssaawa nga 7 tujja kubaawo n'abantu abajja okusobola okwogera okujjukira Moses n'abaali abawagizi ba Moses bonna buli alina ky'anaaba ayagala okwogera ku Moses ajja kuweebwa omukisa. Mwebalize nnyo okujja bannamawulire olunaku nga luno ate nga twabayise mu kaseera katimu nnyo naye kinsanyusiza nti mulina musowa kaseera kati nekyatwebaza papa tweyanza okuwomesa ate nga twakwata kasotisi katono obutono tukyaza wano tweyanza okwebera abayimbi abasobodde okujja twebaziza abatasobodde balina gyebagenda kati omulamwa gw'olunaku ekitulese wano ekikulu kyakubiriza abantu kujja kujjukira muganda wange radio eno mbadde seeyandidde amanya gange bamutta Rita Kajumba omuntu wa radio atingaza on behalf of the family ekirala kibadde nti okubakubiriza like okujja on 31st twali tukikolanga okuva Uganda kifero yafa nga tusalawo okutegeka olunaku lwe ngeri gyabadde tubadde mu kiseera bya covid tusobola nga kitegeka naye nga tubadde nga tumujjukiranga abadde basobola okujja mu kiseera Katonda ku basaba kati ensonga eriwo enkulu eri nti ku 31st that is Monday ekiro tusalawo okusula nga tujaguza tusaba ebyo
era abanaaba basobodde mwenna tusobola okugattako ekkaso gye twamusiiba on 1st Feb olunaku lwe twasalawo tulina okusabira nga nekukira nekyansaba neyagala nnyo okwebaza abantu bonna abadde bafami banamawulire abagavumenti nemikwano gyaffe ffenna mwenna musobodde okutubeerawo kuli emyaka 4 ate era nsuubira mujja kutubeerawo ebbanga amukamukwatidde naye nga ensonga enkulu endala eriwo twagala okutambuza yasiyangaenga ensonga lwaki bateekawo foundation eno egasiyetamba ereme kudda mabega ekisooka radio yali muganda wange yali wa famire kati takyali muntu wa famire takyali wa famire kugamba yafuuka oba yafuuka wansi kati tetukyalina na like wabonagamba obwogerera obuki bonagamba nti tekikyali kyaffe ffekka kyafuuka kya nsi yonna yokagamba kujjukira omwami ono kati so kibale kitukakatako okubayita gye tubabuulire program ezinala zitambudde so ebisigadde jastasonyonge Thank you.